Oluvala lwa President Yoweri Museveni okugala University Makiri nga kiva ku basomesa okwekalakaasa emyezi ebiri egiyise olwaleero ezzeemu okukola emirimu gyayo mu butongole. Abayizi batandise okutuuka ku ttendekero lino okuddamu okukalira emisimu gyabwe okusinziira ku nteekateeka esumiddwa omwogezi w'ettendekero lino Rita Namisango. Abayizi balwirwa wiiki bbiri okumala ebisale byabwe ng'oyo ate akituukirize tajja kukkirizibwa okukola ebibuuzo ebisuubira okutandika nga 3 omwezi guno olubigwe nga 2 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Era ekiriwo nti kyekitegeeza nti kiba wabulayo weeks 2 era nga 16 January 2017 buli muyizi yenna abadde tannaba kumalayo ssente bandibadde bamazeeyo ssente. Omumyuka wa Chancellor wa University Professor Dumba Senta mwategeeza nti ebibiina bibadde bikala olwaleero lwakuba nti abaana batuuse ku ttendekero naye ng'abasomesa beetegefu okukola emirimu gyabwe. Tusuubira tunakukeera enkya Tuesday nti abaana abasagadde abakozi naye nga klasi ezimu zigenda mu maaso. Senta mwalabudde abazadde nti balina okunyweza empisa mu baana nga kijja okumala emivuyo mu ttendekero. Abaana baweddemu empisa lwa Makerere University naye lwabaki abazadde baffe bannanga abazadde mbakubiriza abaana baffe mubateekemu empisa. Bw'abasomesa bategeeza nti nabo beetegefu wadde nga mu bibiina abaana tebannaba kuwera babasomese. Tefu okusomesa kibola abamu twasomeseza dda ku makya era nije bujja okuya ku ssaawa nga 4 ekiro amasomo gaffe gabeererawo tujja kuba tusomesa. Tulina sabbiiti 3 ez'okusomesa ate sabbiiti endala esigaddeyo 3 zibeere za bibuuzo tewali kikyuseemu. N'olwekyo tutuuseko mu bibiina ebyenjawulo ne tusanga nga abayizi batuuse dda wadde nga badde bamusolesole yanga n'ebibiina obutebe bubadde bukalu. Roy Sembogga akulira abayizi b'Emakiriri ategeeza nti okusiddwa nnyo mu kiseera University lyemaze nga nzigale kyokka nasaba akakiiko akateekerwa okunoonyereza ku mivuyo okwanguyako okuvayo n'alipoota kiyambe emivuyo nga gino obutaddamu kulabikako mu ttendekero lyabwe. Tulinawo hope mu komiti eya inquiry tusuubira egenda kuba kwa kyetukolera era tusaba ekikole era tusaba ne zonna abayizi betwogeddeko nabo bategeeza nti beeraliikirivu olw'obudde obutono obwaweereddwa okuba nga bamaze ebisale ebya yunivasite. Batwa coursework tulina fe abaana bamufe abesasulira ssente of which twali tetusobola kunoonya ssente nga tukyasoma obudde bwo butubutinidde tebutumala. Abazadde baffe bandi babadde bakola ebbanga lino lyonna naye tekitegeeza nti akabanga ke batuwadde tusobosasulamu ssente bali tuwadde omwezi nga gumu nesobokumalayo ssente ezo zonna. Ebintu nze badde nsaba at least batongeremu ku budde especially oba okukola ebibuuzo kati period esobola otumala okukola ebibuuzo koziko n'abazadde baffe bafunye chance okuyiiya ssente within that period gye baggalirawo campus. Ate abalala batubulidde engeri gye bakozesezaamu obudde obw'emyezi 2 nga yunivasite nzigale. Nze nagendako mu tawuni nfuna omulimu ku Hilton esigala nga okola time reaching nga ndaba ebbanga liwezeeyo nsoma tewabula kye nakola nange nenkowa nga nkanoonye ekyokukola nefuna ekyokukola era mbadde nkola. David Sekayombya yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.